Sheeba no yingirawo mu bufumbo bwa munno n'abukulekera n'agamba okay start it. N'olaba ekintu tekiri beautiful. Oyagala biwedde. N'ogenda n'ogamba kubira oyo omukyala ampa abaana. Njagala nabo babeere part of this beautiful thing. Mujja wa Sheeba akubye emmeeza abaana be abatutte omusajja amugambe genda obeere ne Sheeba wo agenda obyava wa byatandika bitya nkusaba no sokola kinge njagala ombuulire mbu Sheeba yakimanya omwami alina omukyala n'abaana naye mbu n'alemerako nayingira mu bufumbo bigambo bya Sheeba nabyo mbirina mu maasawo mu a few moments later ngenda bikulaga kati byatandika bitya mbu Sheeba bw'amala kiraba era babaddewo ne babirawo ne beeyagala n'omwami naye ng'omwami akimanyi ayinayo abaana n'omukyala omulala byatabukirawa kaakati nkujjira omukyala agamba nti Sheeba yakoma ku kuzaala buzaazi mu muka musajja mbu yayita n'abaana be batandika okubeera ate naye kennyini mbu Sheeba yakuba essimu baleeta abaana b'ono omwami batandika okubeera naye ne bebi we kati omukyala bwe twogera mbu abaana yabeddiza olugambo era lulaga nti omwami yamutaddeko ebigambo n'amugamba tugenda kuddamu kulaba ku baana bange mulekeraawo ejjoogera ne Sheeba n'amwolekeza ebigambo maasawo by'ogenda okuwulira. N'ozaala omwana wo mulungi Sheeba omwana wo mulungi omutukubye mu feesi tumulabye mulungi bw'amala bw'oti muzaala. It's not a beautiful thing anymore. Abaana bajja kukula nga tebalaba taata waabwe era gwe nga bwe wakula. You have destroyed their family. Over scattering. It's no longer beautiful. Naye olinga omuntu ayine ettima eribi nnyo. Like you bw'obanga toli muganda wa Lucifer, gwe Lucifer mwennyini. Ye gwe Lucifer gwe bagoba mugulu ng'ayimba ne bamugoba n'ajja wano ku nsi. Wagamba toyagala bufumbo. Wagamba toyagala marriage. Omusajja omuje mu marriage. All of us know that you don't want marriage. Naye nga deep down nze nkimanyi. Simanyi oba waliwo abalala bakimanyi oyagala marriage Sheeba. Kuba tewandi yagadde ekintu ekiri beautiful nga kirimu omusajja abaana n'omukazi. Tewandi kyagadde. Singa toyagala marriage. Oyogera bw'otyo lwakuba tewali musajja gw'olaba eyali akukwanyeko gw'olaba nti osobola okubeera naye. So olwa selfishness bwo n'ogamba kanzibe omuntu abadde mu bufumbo. Naye kati omaze omutwala ojjako otya omuntu emmere gy'otayagala okulya n'omala n'ogiyiwa wansi ku ttaka. Omuntu emmere abadde agirya, omuntu abadde hungry for that mmere n'agirya naye n'ogimuggyako n'ogiyiwa wansi. Togyagala, oyo omusajja tomwagala. Naye omugje ku baana be, abaana be tebagenda kukula ne taata waabwe. Marriage. Have you ever broken up a marriage? No, I wouldn't do that. Actually, I wouldn't do that. Maybe without your knowledge. Without my knowledge. That's why I said without my knowledge. But knowing, I know someone belongs to someone, period. I don't, they are married with a ring. Even if you love this person and then find out that this person is married, Sheeba, you leave this guy. Trust me, love is overrated, Judith. It's overrated. I think sometimes it's But it is overrated. It's not as a huge deal as we look at it. It's an emotion that you can control if you don't have to. Learn to appreciate things from a distance. They are looking good together. It's okay. Oh, God bless them. God bless them. You don't have to have it, Sheeba. Naye Sheeba oli muntu mubi nnyo. Oli muntu mubi nnyo. Nze nali ndabye abantu abali selfish. Naye gwe toli selfish. Oli sitaani yennyini gye batuma ne bagamba this is a weapon formed against marriage. Kubanze ndaba wandibadde ng'osanyuka ng'ogamba nafuna omusajja bw'aba ayagala kunkuba empeta nja kubeera naye nja mufumbira nja mu organizinga mwolese engoye kubanga that is a traditional woman. I am talking this njogera bino lwakuba Uganda is now a broken country. It is broken because we have broken families. Uganda kati etuuse ku level nti omusajja akwata omwana n'amukwata n'amurapinga n'amudefiling. But people look and they say, oh, oyo mwana alimba, bali bekoza, bali bagala sente. Really? Women, mothers, banange, bakazi ba Uganda tuzukuke. Mujja kusirika lwakuba tekibakwatako. Mujja kusirika lwakuba kiri mabbali. But it's coming to you very soon. Because the people that we have in Uganda right now, they are broken. Omuntu bw'abanga asobola okuyimbira ng'agamba, kasita twazaala omwana nga mulungi. Kwegamba, that is the only thing that you see out of this situation, that this is all that you see. Kasita omusajja fa abamuyina. Oh my God. It is absurd.
tusaze nnyo level ne tusala nnyo standards ne zigenda ddala wansi nnyo. Naye nga lwaki omugaga aveeri n'akusanga ku ttaka lyo ly'obaddeko for 30 years, for 20 years. Someone comes on your land and takes it away from you just because they are rich, just because they are famous. Women, mothers, feminists, abantu abalina amaloboozi, muyimirire muvumirire ekikolwa kya Sheeba Kalungi kyali mu kukola. Ekyo ekikolwa kibi era n'abaana abakyali bato ebyo ebintu si birungi temubikolanga. Era kati saawa zino njagala mpagambe nti tulina Lucifer ku nsi. Kwali otunuulira omuntu akolera Sheeba Kalungi life. Soka wetunuulire olabe bw'ofaanana. Will you even ever reach where Sheeba Kalungi is? You people, some of you waste time on people. Ng'abantu bemwesitingirako obudde tebalina na budde bwammwe. Tudde mazima. Also, olowooza olituuka Sheeba Kalungi waali gwa essaawa nali mukolera Sheeba Kalungi live. Agimukolera mu mbeera ey'okubeera mbu simanya yabba omusajja. Eriyo omusajja gwe babba. Lwaki mutwetaka akajanja ne bannayuganda? Lwaki temuva ku mukazi? Omukazi ono mu kifo kyammwe kye mwandibadde mumuyigirako ate mumuteekako nnugwe ey'ekisiru. Eriyo mwebaana mweka oba nsooke mbakolere naki? Bannaye eriyo omukazi gwe babba, eriyo omusajja gwe babba. Nze mbadde sikiwulirangako. Bannange muleme mwebereremu bantu mmwe. Sheeba, if I came and took your man, you would just control it. No, that's my man. But if I came and took your man, what would be the situation? If I find out how bad I'm in love, I'm a very proud woman. I'm very proud. What would you do? Would you attack me? I'm very proud. Why would I attack? A few moments later. Talk to him about what I want. He's like, by the way, I would want this and I want her. And I'm like, listen, the only way I can be involved in that, because I'm a Kama woman and I'm a believer, is the only way, and he knows the only way if she says yes. So it wasn't a thing of, because I've known him for quite some time, but I didn't even know you. I didn't even know his kids. I didn't even, so really it's not something I've been creating in my head. I'm a very fucking open-minded person, first of all. And then when you showed him your picture for the first time and the kids, I was like, oh, that's cute. And then I'm like, I want to meet her one time. And then when you came to Uganda, he's like, okay, come around. And then I met you and you're a beautiful human. And I'm attracted to beautiful humans. And I loved how warm you are with your family. I'm like, this is cute. I would love to be part of this. I spoke to him today. I told, he's in a better place. I spoke to him today. I told him to make sure he understands your side. It's not about what he wants. There's another person involved in this. It can't be just about him and what he wants. We talked for almost an hour and he understood. He said no, and you made it very, 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 very clear. Women like me, because women have to keep trying to be something else in order to win a husband and in order to win society's respect. Now, for me, I want to be true to myself, to where I'm coming from, to what I'm supposed to do. And I'm not married material. If I am, maybe I'll see that in future. But as for now, I am work material. I want to empower women. I am a feminist. I'm not against anyone married. Do you? That's you. But it's not for me. And I want to actually tell each and every woman out there, you don't have to be married because the society tells you that's the norm. If you're ready, do it. If you're not ready, don't do it. And it's not for everybody. If you don't want to do it, mu mutima gwo singa yegwe mukazi oli abaana bo n'obalaba nga babazunza babatwala eno by a woman that just destroyed your marriage. Abakazi bangi sina kugamba nti baagala nnyo marriage, by the way. Sheeba kankubuulire, sina kugamba nti baagala nnyo marriage. Naye bw'omala okubeera mu marriage otandika okwagala omuntu wo mu ngeri gy'okugamba nti ono omwagala lwakuba ye taata w'abaana bange. Ono omwagala lwakuba I have seen him or I have seen her in their lowest moments. We have been together through thick and thin. We fought battles. We have reached here. Ebenezer, this is the far the Lord has brought us. Nemuberanga, it's that is keeping you together.
There is nothing to write home about. Mubufumbu. There is nothing. Era Sheeba, I challenge you. Bw'obanga olowooza nti oli w'amaanyi, funayo omusajja agenda kwagala. Naye kyemmanyi togenda mufuna. Era omukisa ogwo toguyina. Oyina omukisa gwa ssente, oyina omukisa gwa feemu, oyina omukisa gw'ennyimba, naye ogw'omusajja lekeraawo okwonoona obufumbo bw'abantu abalala. Omukazi yali ayagala bbaawe ng'ayagala kubeera wamu till death do them part. Until you came in the picture. Toyagala musajja till death do you part. Tomwagala. Naye n'omutwala. N'omujja ku mukyala we, n'omujja ku baana be. They will not grow up in that beautiful thing that you admired. Kakati nze mama wange yaŋŋamba nti jole ebintu birungi bingi mu nsi. Naye si kugamba nti buli kintu kyonna ekirungi kirina kubeera kikyo. Olinga omuntu asanga omuntu ng'ayambadde olugoye olulungi n'ogamba olugoye olwo lukunyumidde lumpe. Buli mukazi yenna gw'otunulako eyataakinze Sheeba Kalungi talina bwali. Most of you are abroad. Temulina kiddako. Mwe mwalemmera ebweru. Okiwuliriza. This woman has struggled from Uganda. Omanyi omuntu okustruggling when you don't know what it means for someone who stays in Uganda. N'otandika okuhasolinga okuva ku zero. Oyo mukazi yali azina karaoke. Era tamwegaana. Be yali akola byonna mu karaoke. That's why mumulaba talina ddoboozi nti muyimbi. Yeeyiyanga omuntu bw'ateekeddwa okuyiiya obulamu bwe. Abantu abasinga obungi abastrugglinga n'obulamu. Bastrugglinga n'obulamu nga badependinga ku biki bye bayiseemu eri emabega gye bavudde. This woman, oba mumpuliriza, this woman yatandikira from dust. When I talk about dust, some of you will never understand. The likes of omukyala gwe nalabye yataddeko Uganda flag. Notandiko claiming anga bw'olina obusungu obungi nnyo. Sheeba Kalungi bwe ekigambo kye bayita kuzitowa kyasigaza Bobi Wine ka million bebe ku. Tosobola kukola post etaliko basajja basatu awo ne ba post. Awo bazira sente. Besigalize ekintu. Ontegedde. Naye kati ngambo tanto oli muyimbi muto n'otogera n'otosoka kuwuliriza basudde. N'otogera kusoka ku masteringa sebata. Naye ni David Twalanga mmotoka yanzata Paulo Kafeo na basudde. Kati chobola nga nyimba ziri exceptional. Ni music gwaza. Abayimbi bennaku zino yaga mu motoka. Okuvola nakola abasente nazigula mu pampa ndikuba ennaku bbiri teddamu kuwulira. Nandola vota mu music. Ngati gamba bayimba simanyi nagula mu pampa. Byakubatisa bubatisa bibiti. Kuba oluyimba nga lugenda kubaako ng'olaba. Kafuli yagamba ebirowoozo byantereerako nawummulamu. Kwe kundabako nga nange nsaka kanyama. Kwewe bunkenge kwe baali yesonyiye ensesi lwetukungu. Ola oluyimba nga tulugenda kugwako. Nawe bosulo bakupanya ogatika alabeera n'agawumbudde. Kwavubuse era ne ku bakadde nnyo ensi bwe beetunyiga ffenna etunyiga ki? Otunyiga kimu. Kati such an educative music tekigenda kuddamu kubeerawo wano. Akasijja ka Vincent Segawa kakasira mu kokalaba. Vincent Segawa aba Bombay. Kawe mula ntelimu yategera nti yawumbula. Eswanjere ejite osayire iyo okuta